gala kubecha tondo nete wangi tulina Olusimbi Daniel Okyoli okuva eBulemeezi nete wali Luwama Michael mubaka bonna babiri byajjudde bagakadde batubukirize mu kukyaza byajja olw'obudde okujja mu kyakkuyi mutesitesi so jajja tukubireko ssentebe w'omukolo guno olw'okuteekateeka genda kusaba ssentebe ow'ekitundu kino ndowooza tebannaba kutuuka naye ndowooza Yahya Karoli Kagwa yajja omukisa guno gwonna nagujja mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka akwasa obuvunaanyizibwa obw'okumukulembererako ggombolola y'e Nakifuma mu Myuka nga nze ntwala ekitongole ky'obuwangwa n'ennono eyo nno gye nava kati nze muluŋŋamya w'ekitongole ky'obuwangwa n'ennono atwala essaza ly'Ekyaggwe jajja omumwenzi gy'obuvunaanyizibwa jajjange Kasujja n'atikka ate obuvunaanyizibwa obwa ssentebe w'ekika ky'Engeye nze ntwala essaza ly'Ekyaggwe mu ntebe eyo mwennyini mwe najja ate obuvunaanyizibwa obutwala ababaka b'ebika jajja webale kumpandako ddusu kubanga jjajja Walusimbi ne jjajja Kasujja tebataŋŋana buli omu ndowooza obudde buzira kutte munne mu ngalo nange kati essaawa zino kwe kubeera wano nga ndi ne Nankere ate nga ndi ne Walusimbi nsonyi okulaba musaza lyaffe lino jjajja nze ndi musanyufu wamu n'ababaka bannange okubeera nti mwatojjeza ensonga eno y'okuteekawo olukiiko luno olw'ababaka b'ebika ekintu nno kino kireese kikoze amakulu manene nnyo kubanga bannaffe abaali basigadde mu nsige kubanga kyasooka ne kibeerawokko naye ate ne kyebakamuko ate ne kittukiza oluvannyuma kakati abazzukulu baali bakyerabidde naye bwe kikomyewo ate kikomyewo n'ebbugumu lya njawulo nti kigenda okutandika okutambuza enjiri okuva wansi ku butongole tujje ku miruka tujje ku magombolola paka ku ssaza kakati omuzzukulu wa Walusimbi ani anaasigalayo newanabeera mu kayumba kakakasiisira tetujja kumutuukako era neeyama mu maaso go jjajja nti nga nze nkyali ssentebe atwala ababaka bonna mu ssaza lino tugenda kutambula tutuuke ku buli kayumba ate mbadde luli ndowooza nti ntambula mu kayumba kakasujja kokka naye kati n'akayumba akakasolo ki buli omu tujja kutuukako nakuba omulango ogw'okumpereza omubaka nonondera n'omuntu omutuufu atali wakuntuya ne waliwo abala ng'okuba eriiso ne litulya ennyindo ne litulya ekivaamu essimu n'ogikola ki n'ogivaako ate jjajja essimu yange ng'ogiraba togenda kugikwata era ng'abalala era simanyi owagiseebinga ologikwata oligikuba eppa ng'ogikwatirawo n'oŋŋamba nti omubaka mukubereza naye jjajja omubaka namusiima toyinawo omuteeka omugamba nti gwe leero gwogenda okubeera nga gwokubiri bazzukulu baffe bano bazibu nnyo buli omu omukyala akukulembera ati naye ate mu bazzukulu bano bonna nga bwebalaba okubagamba nti jangu oweze mu kika ky'effumbwe oyinza okusika oyinza okumala omwaka mulamba nga tofunye muntu akulembera ssaza ly'Ekyaggwe naye bataba mufumbe bwe baliera neemunyiza baba naye okufuna omuzzukulu aweereza mu kika gwe mugambe nti tugenda okutwala mu ntebe ya Chairman Ssiwa ojja kufuna abantu nga 50 bonna nga bagoberera naye jangu oweze jjajja Kasujja nze sijja kusobola banaye emirimu myangu mumpulidde entebe ez'emmenye ziweranga 3 naye zonna ziweereza ate nenzimatiza naye mujje tukole tuweereze ekika kyaffe ebintu bikole ki ebintu bitambule jjajja olujja baseekaaba alibira olw'olujjo ow'ekika Bwakasolya jjajjange Walusimbi bw'atudde wano kusanyusa mukama wange nze kuyita mukama wange ow'essaza oba waali abataliwo naye na mu bwaka ansooke okweyanjula erinnya Nalwama Barbara Kasujja tuliyita linnya naye abalala bagamba amannya gange
naye tuteekamu n'okusomesaako bwe tuba tufunye ekyansi y'okwata akantu kano ntuga nti erinnya Naluwama Kasujja nga nze ndiwo olwaleero mu linnya lya Ssekiboobo w'essaza lino ery'Ekyaggwe atasobodde kubeerawo era ntuusa okweyanjula nga nze omubaka w'essaza lino mu lukiiko lwa Buganda ery'Ekyaggwe nga ate nze ssentebe w'ababaka b'essaza lino mu lukiiko lwa Buganda. Kantuuse obubaka Ssaabasajja Kabaka atudde Ntende ku Namulondo. Ssaabasajja Kabaka atudde Ntende ku Namulondo. Twanze kusoma bulijjo nobadde nkigamba abantu abamu wano mu mukono naye buli bwe tugaa nti Ssaabasajja Kabaka atudde Ntende tosigala ku ntebe obeani olina okuba engalo ng'oyimiridde. Ssaabasajja Kabaka atudde Ntende ku Namulondo. Abatumira Ssaabasajja Kabaka abaagala nnyo n'abagamba ebintu ebimu bye mulina okukola. Katikkiro Peter Mayiga naye abalangira n'abambejja nabo babatumira naye Ssaabasajja agamba nti mulina okukola tusobole okuzza Buganda ku ntikko. Sijja kwogera bingi nnyo olw'ebise okukola okulaba nga tuyita mu ffumbe tutuse Buganda ku ntikko. Nja kubaagaliza ekiseera ekirungi. Ssaabasajja Kabaka awangaale ne Nnaabagereka agerekere Omuganda. N'ebyalo 172 era gano ge magombolola omuli obukulembeze. Jjajja nsaba okkirize nkusomera amagombolola gano nga n'abakulembeze bwe nkwogerako osituka jjajja n'akulaba. Tulina eggombolola y'e Kawuga Mitubeena, omukulembeze ye Mwami Kigozi Elifaazi, omumyuka we ye Mwami Expedito Walusimbi. Oba bw'oliisa bw'oyimirireko jjajja akulabe. Tulina eggombolola y'e Nakisunga Metupema ku Muggo, omukulembeze ye Mwami Walusimbi Fred, omumyuka ye Mwami Sebirungi Nakati. Oba bw'oliisituka jjajja akulabe. Tulina eggombolola y'Engogwe Ssaabagabo, omukulembeze ye Mwami Kiini Kizanyiro Nsibya, omumyuka ye Mwami Kikabuutikko. Jjajja nga bazzukulu bo ab'Ekyaggwe twasalawo okufuna pulojekiti gye twatukola okulaba nga twejja mu bwavu n'okusobola okutambuza emirimu gy'essaza bulungi. Era twasazeewo olwaleero tuteeke essira ddene nnyo ku pulojekiti yaffe ey'okutunga. Tulabe ng'omwaka ogujja tutandika. Twetaaga ebyalaani, twetaaga materials ez'okukozesa, twetaaga ekifo n'ebirala bingi. Twakola embalirira nga tukubeera mu bukadde 67 mu emitwalo 7 era ne tukola ne project proposal nga ffe ng'essaza tulinawo obukadde 5 n'obuwombeefu. Tusaba mutukwatireko ng'ekika. N'ab'emikwano mwenna abali eyo tusaba mutukwatireko tulabe ng'abazzukulu bajjajja n'abatali bajjajja bonna bayambibwa mu ssaza lino. Pulojekiti eno si yakuyamba abafumbe bokka wabula buli ali mu bwetaavu yenna kumwaniriza. Pulojekiti eno egenda kuyamba buli muntu okuva mu kika ekyenjawulo nange abanga abava eddiiso osanga eno ebayamba. Mbasaba tutambulire wanda n'okutwala ebika byaffe mu maaso, tukole ebyo ebitono ebitugasa okusinga ebiri ebitagasa. Nsaba tusike tulyoke tubanje ebirungi ebivaamu. Tukuume nnyo ennono n'obuwangwa nga tufiira ddala mu nju. Jjajja ono okumusa ebyayo abadde kubanga
nti erinnya agange mannya kubanga nzeemu ne ŋŋamba baagala mugagga Francis Sempala yansi jjajja omukyalo Kalebu anja nenyinza wano n'agamba gy'ava nange nno ndi mutabani w'omugenzi Ibrahim baagala mugagga gw'ayambadde nga nno tuva wano kumpi naffe nakkuba ne tumanyi kinange eva mu kyaggwe tuva wano kumpi ennamanyi Kisoga abasinga temumanyi naye olw'ensonga eyo era ndi muzzukulu wa Elifaz Sempala agalambidde ennamanyi Kisoga mu kyaggwe ku kisaawa abamanyiwo era bwentyo ndi muzzukulu wa Wekumeyo ne Bazza Musaati amayinja bokka bwentyo nva mu lunyiriri lwa jjajjange omulungi amumanyi Mayambala etweyanze Kazinga Mayambala etweyanze bwentyo nenva mu mutuba gwa jjajjange omulungi Kiraalire ebugaŋŋanya nono tuvaayo ffenna bwentyo nenziruka emisinde mingi nnyo omukulembeze tawuliriza lugambo omukulembeze asalawo ye nga ye omukulembeze tatirira bwaweereza omukulembeze akola nga Katonda yaliwa waggulu tukulembeza Katonda buli ekitusomooza kukamira kabirira Mukama ajja kusobozesa okukola ki okuwangula omukulembeze nkiddamu tatya bigambo omukulembeze aba muweereza akola ki awuliriza ate n'atwala obudde okukola ki okusalawo jjajjange yateranga okuŋŋamba baagala mugagga obeeranga mwangu nga laddu ate era obeeranga mukwata mpola nga nawoluvu Ssaabasajja Kabaka w'Obwami ogenda tujjuzaako eno Bayibuli gye tujjirize nansolo erimu ojja kufuna twenyumize alondeddwa ng'omuwandiisi w'olukiiko olukulembeze mu kika ky'Effumbe mu ssaza ly'e Kyaggwe. Ndayira mu linnya lya Mukama Katonda okuweereza nkakasa nti ebbanga lyonna ne mu mazima nja kuweereza mu lukiiko olukulembeze mu kika ky'Effumbe mu ssaza ly'e Kyaggwe era nzikakkiriza nga nkakasa nti ebbanga lyonna ne mu mazima nja kuweereza mu lukiiko olukulembeze mu kika kino mu ssaza ly'e Kyaggwe ebiremu n'ennono z'ekika ky'Effumbe nga bwe zimanyiddwa mu busobozi bwange n'okutegeera kwange nja kutuukiriza emirimu egiweereddwa olukiiko olukulembeze mu kika kino eky'Effumbe mu ssaza ly'e Kyaggwe. Mukama ambeere. Nja kuweereza mu lukiiko olukulembeze mu kika ky'Effumbe mu ssaza ly'e Kyaggwe mu kifo kirundeddwamu nja kuwagiramu okulemerera ennono z'ebika ky'Effumbe nga bwe zimanyiddwa. Mu busobozi bwange n'okutegeera kwange nja kutuukiriza emirimu egimpeereddwa mu lukiiko olukulembeze olw'ekika ky'Effumbe mu ssaza ly'e Kyaggwe. Omukama abeere ambeere. obugabo yanondeddwa ng'ebyenjigiriza mu lukiiko olukulembeze mu kika ky'Effumbe mu ssaza ly'e Kyaggwe. Ndayira ddala Mukama Katonda okuweerezanga nkakasa nti ebbanga lyonna ne mu mazima nja kuweereza mu lukiiko olukulembeze mu kika ky'Effumbe mu ssaza ly'e Kyaggwe era nzikaatiriza nga nkakasa nti ebbanga lyonna ne mu mazima nja kuweereza mu lukiiko olukulembeze mu kika kyange eky'Effumbe mu ssaza ly'e Kyaggwe. Ekifo kino kinondeddwamu nja kuwagira n'okukuuma ebyama n'ennono z'ekika ky'Effumbe nga bwe zimanyiddwa. Mu busobozi bwange n'okutegeera kwange nja kutuukiriza emirimu egimpeereddwa olukiiko olukulembeze olw'ekika ky'Effumbe mu ssaza ly'e Kyaggwe. Omukama nga ye mubeezi era ambeere. Obugalo obw'amaanyi Nakwanga olwakuumibwansi olukiiko olukulembeze mu kika ky'Effumbe
kuweereza mu lukiiko obukulembeze mu kika ky'Effumbe mu ssaza ly'e Kyaggwe era zikatiriza nga akakasa nti ebbanga lyonna ne mu mazima nja kuweereza mu lukiiko obukulembeze mu kika ky'Effumbe mu ssaza ly'e Kyaggwe mu kifo kyenondeddwamu. Nja kuwagira n'okujumbira ebyama n'ennono z'ekika ky'Effumbe nga bwe zimanyiddwa. Mu busobozi bwange n'okutegeera kwange nja kutuukiriza emirimu egimpeereddwa olukiiko olukulembeze olw'ekika ky'Effumbe mu ssaza ly'e Kyaggwe. Mukama ambeere. Ndayira okukulembera mu kika ky'Effumbe mu ssaza ly'e Kyaggwe. Ndayira mu linnya lya Mukama Katonda okuweereza nga nkakasa nti ebbanga lyonna ne mu mazima nja kuweereza mu lukiiko olukulembeze mu kika ky'Effumbe mu ssaza ly'e Kyaggwe era nzikaatiriza nga nkakasa nti ebbanga lyonna ne mu mazima nja kuweereza olukiiko olukulembeze mu kika ky'Effumbe mu ssaza ly'e Kyaggwe. Kyenondeddwamu nja kuwagira n'okukuuma ebyama n'ennono z'ekika kyange nga ezimanyiddwa. Obusobozi bwange n'okutegeera kwange nja kutuukiriza emirimu egimpeereddwa mu lukiiko olukulembeze olw'ekika kyange ky'Effumbe mu ssaza ly'e Kyaggwe. Omukama ambeere. Evans Godfrey alondeddwa ng'omumyuka w'amawulire mu lukiiko olukulembeze mu kika ky'Effumbe mu ssaza ly'e Kyaggwe. Ndayira mu linnya lya Mukama Katonda okuweereza nkakasa nti ebbanga lyonna ne mu mazima nja kuweereza olukiiko olukulembeze mu kika ky'Effumbe mu ssaza ly'e Kyaggwe era nzikaatiriza nga nkakasa nti ebbanga lyonna mu mazima nja kuweereza olukiiko olukulembeze mu kika ky'Effumbe mu ssaza ly'e Kyaggwe mu kifo ky'ennondeddwamu. Nja kuwagira n'okukuuma ebyama n'ennono z'ekika ky'Effumbe nga bwe zimanyiddwa. Obusobozi bwange n'okutegeera kwange nja kutuukiriza emirimu egimpeereddwa olukiiko olukulembeze olw'ekika ky'Effumbe mu ssaza ly'e Kyaggwe. Omukama Katonda ye mubeezi wange. Amannya nze Nakimbuli Esereda Gertrude. Linnya lya Mukama Katonda okuweereza nga nkakasa nti ebbanga lyonna ne mu mazima nja kuweereza mu lukiiko olukulembeze mu kika ky'Effumbe mu ssaza ly'e Kyaggwe era nzikaatiriza nga nkakasa nti ebbanga lyonna ne mu mazima nja kuweereza mu lukiiko olukulembeze mu kika ky'Effumbe mu ssaza ly'e Kyaggwe mu kifo kyennondeddwamu. Nja kuwagira n'okukuuma ebyama n'ennono z'ekika ky'Effumbe nga bwe zimanyiddwa. Mu busobozi bwange n'okutegeera kwange nja kutuukiriza emirimu egimpeereddwa olukiiko olukulembeze olw'ekika ky'Effumbe mu ssaza ly'e Kyaggwe. Mukama ambeere. Walusimbi Elisa Luganda nga nnondeddwa nga ow'eby'ettaka ku lukiiko olukulembeze mu kika ky'Effumbe mu ssaza ly'e Kyaggwe. Ndayira mu linnya lya Mukama Katonda okuweereza nga nkakasa nti ebbanga lyonna ne mu mazima nja kuweereza mu lukiiko olukulembeze mu kika ky'Effumbe mu ssaza ly'e Kyaggwe era nzikaatiriza nga nkakasa nti ebbanga lyonna ne mu mazima nja kuweereza ku lukiiko olukulembeze mu kika ky'Effumbe mu ssaza ly'e Kyaggwe mu kifo kyennondeddwamu. Nja kuwagira n'okukuuma ebyama n'ennono z'ekika ky'Effumbe nga bwe zimanyiddwa. Mu busobozi bwange n'okutegeera kwange nja kutuukiriza emirimu egimpeereddwa olukiiko olukulembeze olw'ekika ky'Effumbe mu ssaza ly'e Kyaggwe. Mukama ambeere.
ng'okulayira bwe tugenda mu maaso tulinawo kalenda ezikwatagana ku nsonga ze. abawabuzi tusaba jjajjaffe Byozi ajja abeerewo wanene okubeera baminisita bwe bali bangi wano makati bamyukabo n'abakulembeze mwenna tusanyusa okubalaba ekyaggwe mwasenga waffe ate kati nga gwese kiboobo